Bade kisinga okunumako oyo omwana mo bade. Omanyi kati fe abantu abasinga abalina mukama be yawa talent ez'enjawulo. Osaasira omuzadde. Kati ng'omuzadde awuliza ennyimba z'omwana we ku radio, ku TV tezivaako, naye ng'omwana we yafa. Okitegeera nti kati usaasira abazadde nga b'olaba mama wa Chameleon, omwana we AK47, saasira abazadde nga mama wa radio, nti omwana wo ennyimba nga zivuga kuba omuyimbi tafa naye nga still ku bizindaalo owulira eddoboozi ly'omwana wo wa owulira eddoboozi ku TV omulaba. Omwana oyo he was such a great talent ng'ate avaayo buvi yafiira mmanyi wakati myaka 27 ne bamuziika simanyi nga mulamu kati oluyimba luno bwe lwafulumye indeed lwabadde lulina okutrendinga ate bambi ne twebaza nnyo ne Chike omulala talukola tateekamu nnyo obwo obudde oba afulumya vidiyo ng'alimu yekka nga bwe yeetooloola endongo eno nzibu yakuyisaawo so omwana bw'ayitawo ate namaana ebyo ne bijja kyova olaba nze waliwo kakiripu ye by the way simanyi Lawrence kakiripu kafaako oba okalina Lord Mayor yabadde ku lumbe lw'owekitiibwa kakati Lord Mayor n'agamba bano be batuma abantu okushutinga abantu n'agamba bakuwe kale at least bakuwe ssente eziwerako naye bakutume mba ku ddoboozi eryo era Lord Mayor tandikiraawo kino kankyogere nga naama bw'oba oli wakunzija mu nsi muno nga bakuwa kasente wakirifuna ezisinga tonjija mu nsi muno lwa mitwalo 5 ojja kuba onzise bubi onzise bubi nti onzitidde emitwalo 5 n'abaana bange baboneebone ne buli abavubuka abali eyo don't make yourself zino ssente ennyangu tezibasikiriza nnyo kwegamba quick money nkijjako oyo mubade nti olaba abantu abavubuka be batuma genda okole kino nange kisobola okuntukako n'omuntu yenna kituuse ku bantu bangi nga tebali mu limelight naye omuntu akuwa obusente mitwalo 3 mitwalo 10 5 n'akusasulako emitwalo 2 naga agenda okuba egundi amasasi ye nga ye waaba abadde ayagala nnyo okumutta lwaki teyeetuukiridde okitegeera ekyo kyonna buli kimu olina okyebuuza naye ebyo byonna bivudde ku kintu ekyo kimu okay simanyi oba tusigazayeko ku budde katono